Owuliriza Tawera Radio ne Tawera TV ensibuko y'amazima. Mbaniriza mwenna bannaye abeetabye Uganda bumu mu nsi z'Abawarabu ne Ssemazingo ono wa Asia. Asia si kya Luganda ne Asia kya Luganda. Mu nsi z'Abawarabu ne Ssemazingo wa Asia. Ate ngono yasookedde ddala. Kati mwaba mwetabyemu muli ba mukisa. Kubanga mwe bannansangwa mu nsi waliwo abantu abategeera ebintu amangu era ne babyetabamu. Kyokka n'abo ababigoberera oluvannyuma abalwawo okulaba ensonga emirundi mingi kiba kizibu okwenkana n'abo abaabirabirawo. Anti ne bajjajjaffe baagera nti linda kiggweyo. Waliyo abalinda ekisolo kiba kyakajjayo omutwe ng'okasuka. Waliwo abalinda linda kiggweyo kyonna effumu likwata mukira. Bw'ofumita omukira gw'ekisolo tekifa kigenda bugenzi. Awo nno mbayozaayoza nnyo mwenna abeetabye mu ttabamiruko. Kubanga mwe musitukiddemu si bino nti nno be Kalifa ndikasanga omukalo. Nsaasira omubaka ow'ekitiibwa Sheikh Abbas Nsubuga okufiirwa omukyala. Mukama akugumye n'omugenzi amuwe ekiwumula eky'emirembe. Nsuubira okwetaba nammwe nga 8 Novemba inshallah mu kumusabira. Enteekateeka za ttabamiruka nedda kansooke nkulise omukyala ono nga sinnagenda mu nsonga ya ttabamiruka. Omukyala omumyuka w'omubaka Farida Namuli Mukasa Kibirige nkuyozaayoza nnyabo era nkwagaliza obukulembeze obujjudde ebibala. Bwe soogera nti nno weddira nkima ono ayinza okukwata obubi mwannyinaze ow'ekitiibwa Kawuki nyabo weddira nkima era bakubira ennyo mu ngalo. Naye nze ne mwannyinaze mukyala Kawuki ffe tukuteekamu obulamu wano. Enteekateeka za ttabamiruka eri abantu ba Ssaabasajja ku Ssemazingo ez'enjawulo zigendererwamu okunyweza obumu mu bantu ba Ssemunywa ababeera e Bunaayira ate n'okubatuusaako agafa eka mu bujjuvu nga bwe tukoze wano n'ebibuuzo mu bibuuzizza ne tufuba okubyanukula. Mu myaka gino tufubye okuyiga abaana ba Kabaka wonna gye mubeera era tuzze wano okubalabako ate n'okubatuusaako obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka mwabuulidde ng'atongoza olukiiko lwa Buganda bumu okubagatta ng'abaana ba Kintu ababeera mu nsi z'Abawarabu ne Ssemazingo ono wa Asia. Omuganda agamba nti emboozi endagirize egwana bayomba. Bwe tujja wano wabaawo bye mwewulirirako ne mumanya ekituufu era nsuubira ne leero mulina bye mutegedde. Munajjukira nasemba okujja eno ku bugenyi obutongole mu Novemba 2017 nga tutuuza ow'ekitiibwa Nsubuga. Egyo myaka 8 era bannaye awo bwe kuba kuyomba ndowooza tuba tuyombye ekimala. Kati katutuule tunyumye. Beene yatukubiriza mubaka bwe ku makya bwe nabatuusizaako n'atugamba okutuula wansi mu buntu bulamu tubeeko bye tukkaanyaako. Awo nno nkubiriza omubaka n'olukiiko bonna n'abo ababuuza ebibuuzo byonna ne bwe bibanga bisasamaza mutuule nabo mubabuulire ekituufu bajja kubitegeera. Anti era okugoberera ensonga Katonda akuwa kitone gwe ebintu n'obiraba mangu. Mujjukira nga tukyasoma eri ewaffe Butale nga kutamu begwako bawandiikako assaayo omwoyo naye akyetaaga okuyambibwa. Mujjukira abasomesa be baatekangako naye abaana obalina ssebo nga beetaaga okuyambibwa temubakoowa anti azaala ekibi akiwongerera. Ate Omuganda agamba nti okutambula kulaba
ebyokudda okunyumya twabivaako kudda kukola enkola eno yatta bamiruka nga bwe tuzze tukola ku Ssemazinga wa Amerika wa Bulaaya neri wansi Afrika ey'amaserengeta mwe tuyita okubatuusaako obubaka mu luvannyuma lw'emyaka 2 ne tubaako bye tulaba eno ne tufuba ebirungi okubiteeka mu nkola nga tukola ekyetaagisa. Buli tabamiruka abaako omulamwa kwatambulira ogulambika abamwetabyemu okubaganya ebirowoozo n'okubasobozesa okunyikira obubaka obubatuusibwako okuva embuga. Omulamwa gwa tabamiruka wa Buwarabu omwaka guno mulimu ebinyuso ebikulu 2 ekyokuyiga ku mawanga ate n'okuluubirira enkulaakulana. Ekinyuso ekisooka kibasoomooza nti temubeera bubeezi eno mu mawanga wabula kibeetaagisa okubaako bye muyigirayo olwo mutuukane n'omutindo gwabo bano bye mubeeramu mutuukane n'omutindo gwabwe. Bwe munaakunukkiriza bwe muneesembereza omutindo gw'abano be mubeera nabo oba Saudi Arabia oba Qatar ensi zonna zino mbaka zaatwala kijja kubanguyiza okukolagana obulungi nabo mubategeera embeera zaabwe ate mubakoppe. Eno gye muli emirimu ne bwe giba gya bwa ssekinnoomu bagikola na bukugu abali wano mu UAE mukimanyi bagikola na bukugu banguwa. Tulina okwejjamu okusoonooka basebo ne bannyabo bayisa abagenda okulayira nga balinga abataliiwo nga balinga abatawulidde. Simanyi wana abakatoliki abali wano baga nti essaawa yakusembera ojja kusembera oyagala gwe oba osembayo. Lwaki? Okwekulula. Tulina okwejjamu okwekulula. Tetulina budde bwa kwekulula nga ebyokukola bingi tukyali baavu. Abeeno babangulwa. Ekimu ku bakulembeze baano kye baakola kwe kuteekawo ebyenjigiriza eri bannansi eby'omutindo ne bababangula bakozesa bakugu. Amakampuni gali wano n'aga gavumenti ya wano galimu bagwira lwa bukugu. Beewa amakatala n'ebbanga omulimu mwe gunaggweera. Bagamba kino tukitandise tugenda kimala mu myaka 5 si bwe kirise bwe kitiibwa era ne bakimala. Bakuuma obudde wano simanyi bwe muyimiridde ku kya obudde. Bakuuma obudde muve ku ndowooza eyo African time. It's horrible. How can you be so poor as we are and you don't keep time? Because you need to use every moment you have. Saagalira ddala muntu awoza nti African time era bw'ojja mu Bulaaya nakuwadde essaawa 3 nkuwayo eddakiika 10 bw'oba tozze tojja kundaba kubanga sijja kubeerawo ninde gwe ssebo ombuulire omugotteko gw'emmotoka ani atakimanyi. Omulala yaŋŋamba nti enkuba ebadde etonya ne mugamba bakola mu munnyo nti obadde ogenda kuseebengerera enkuba ekkuba gy'otuukiriza obudde ojja kukala nezo enviiri bwe obeera omukyala bajja kuddayo bazifumbe ziddeyo zitereere. Bajja kuddamu bazifumbe. Waliyo enviiri ze baddamu okufumba ne zigaana okuddawo okutereera. Beeyambisa tekinologiya wano buli kintu kya tekinologiya. Tukyalooleza mu byaddogo ogenda kulima emmwanyi ogenda okuma ekyoto zibale haramu haramaini. Bagoberera amateeka. Mugoberera amateeka bannaye abali wano. Kambabuulire bw'oba oyagala okwezimba
buli wonna woli olina okugoberera amateeka. Bw'otagoberera amateeka obeera ku dduka ate teri ali mu dduka yezimba. Mugoberera amateeka. Bakuwadde visa ekiseera kiweddeyo ddayo ke Uganda mmanyi ojja kusaasaanya ssente tiketi biki naye kisingako n'oddayokko n'otayisaamu n'oddamu ne weetegeka n'oddamu n'osaba n'okomawo okusinga okutikka gy'obeera batikka bokisi za gundi za ttaala za mmotoka. Mugoberera amateeka era mwewala okubuguuta n'okufuna ssente. Tewali muntu yenna agaggawala nga tanaweza myaka 5. Yes, Nabbanja, you can't become rich until you are 50. That's the truth. Ojja kufuna ssente ez'okulya ezo si ze ŋŋamba. Oyo mbadde mukyala wange temufaayo bwe mwogerako mumulaba bwali omubalagavu. Ab'embogo bakyala bange, ab'embogo we muli mbu waliwo omu minisita ono Kawuki alina fitina bannaye. Weetaaga obudde obukola osobole okugaggawala. Ogenda okuweza emyaka 3 emirimu oba otandika mitandike ne bwoba wasoma. Ogenda okuweza emyaka 4 ng'emirimu otandise ogifunamu obumanyirivu. Ate ku myaka 4 owasizza ofumbiddwa. Abaana oyagala kuzimba nnyumba, oyagala kukola biki tosobola kubanga oli mu ttuluba lya bugagga. Ku myaka 5 abantu abasinga babulira nti kati ssente ziweze. Kyenkubulira bwe kiri. Temubuguutanira ssente, togenda gaggawala ng'olina emyaka 3. Okujjamu ogenda kubba. Ate abasiraamu bagamba nti omubbi alina ennaku 40. N'Omuganda agamba nti buli kintu n'empeera, omubbi agaba nangwala. N'olwekyo temubuguutana mu abali eno. Mwewe obudde. Kakati ku ebyo byonna byenjogedde ebiri eno gw'okopyeyo ki? Kiki ky'okoppye? Obeera ote n'abantu abakalabakalabanga bano. Nze Katonda nandeeta wano omwaka gumu bannange. Lwaki toyiga ebintu ebiri wano? Lwaki toyiga bye babikola? Waakiriyiga obuyonjo. Waakiriyiga obuyonjo. Tubadde wali nga tuli emmere mbadde na ambasada ne mugana tunula ebweru tewali wadde akafuufu tuli mu ddungu. Naye waffe enfuufu tulinga abeewome neewome tuti. Ogenda okudda eka kale teebereza banvuga buvuzi mu mmotoka. Bagiggala amadirisa. Nina office naye erina empewo zino pwe zifuuwa. Ngenda okudda eka mukyala wange nambuuza ova kulima. Esaati yo neeguba asidde. Eno waakiri twegombeyo obuyonjo. Kyokka njagala babuulira kino. Eka eyo naye waliyo ebisobola okukolwa bingi ne mufunamu ejjamba emmwanyi. Nagenda eggomba abava eggomba muyinza okuba mwami Kitandwe mumumanyi. Alina yiika 12 omubaka ono w'ekitiibwa Rashid Lukwaga mumanyi twali ffenna. Musajja injiniya. Emmwanyi azirambulira na tekinologiya. Nayogedde ku tekinologiya ali wano. Alina yiika 12 kati bamugamba nti ku balaza tugenda kukola mu Kiwayi yatematemamu. Ne bamulaga video n'alaba bwati nga banoga emmwanyizi. Kati ye bw'agendayo aba agenda kakasa bye yalabye ku video. Naye aba yabirabye dda. Waliwo omukyalo omulala bamuyita Namutebi ali Birmingham ndoze Bungereza. Alunda enkoko mpitirivu wano ekisubi wano. Ku ssaawa 12 ez'okumakya abeera ku laptop ng'alaba bwe baziwa emmere, baziwa amazzi, bwe balonda amagi n'agabala tekinologiya. Kati gera kukuwoza nti obeera Dubai tosobola kulima mmwanyi. Amasimu amalungi tegabeera eno. Mbadde ge basinga obbatumanga muddayo. Mugabawe bagende bakwate. Olime emmwanyi ogaggawale emmwanyi zirimu ssente nze mbabuulidde. Mwe mumanyi kye mulimpa. Osobola okulunda amayumba n'ettaka baabano kojjange wuno Kamoga bagula ettaka timuwulirira ettaka olina kufuna looya ategerekeka.
mbadde ngenda baga nti mugende mu Bull and Mike Advocates nene ngamba Katikkiro takyalina buntu bulamu yekubira akalambo kubanga wetaaga lawyer omwerufu atajja kukugetageta ettaka osobola okufunamu bw'ogula ettaka lwaleero obukadde 10 mu myaka 3 bujja kuba obukadde 2 oterekamu ssente zo bisoboka osobola okugenda n'owola gavumenti ennaku zino abantu babikola nnyo government bonds treasury bills unit trusts teziriiko nti oba ogenda kulambula kyekirungi kyazo ziwulika nga ssente ntono bajja kuwa amagoba bitundu 15 ku 100 ekitegeeza bw'oteekayo obukadde 10 obukadde 15 omwaka ziwulikika ng'entono era bw'oba osobola okusuubula kuno kuleeta ssente ezisingako naye kino obeera ku garanti ng'asula wansi ne bw'aloota ng'embwa emuluma tagwa mugule emigabo mu bittavu baabibalaze eby'obwakabaka mwalabye ababuddu CBS Posa balina ekizimbe ekisinga mu Masaka obuwanvu kabaka mumuyita mmere ebyo byonna basabo ne banyabo okuzimba eggwanga kutandikira ku bannyini lyo abantu bataba bayiiya eggwanga likula kasoobo era sebo minisita ndi musanyufu nti waliwo abakozi obwegassi ne mubaako ensimbi ze musiga eka oba na wano musigewo ono wenta asize wano timutya mwejjemu okutya atya talina muntu yenna ssente gyafuna bw'oba omutiitiizi musige wano kubanga wano waliwo ssente nnyingi simanyi binnyo mirimo gya wano naye weegiri mugisigemu ssente amagoba mugatwale eka lwaki mutya bw'osiga ssente ne zifa situka ekigwa ekimu kigaana omwana okuyimba era bw'osiga oluusi tofuna temuba batiitiizi mumalirire ekinyusi ky'omulamwa gw'atabamiruka ekyokubiri kibatikka obuvunaanyizibwa obw'okuluubirira enkulaakulana kino kitegeeza nti bye munaayigira ku mawanga biteekwa okuba nga biboolekeza nkulaakulana enkulaakulana eyiyo ng'omuntu oba ey'awamu nga mugikola mu mawanga ate ne ku butaka kino kijja kussa ettofaali ddene ku nkulaakulana ya Buganda ne Uganda awo nno mbasaba tabamiruka ono mumweyambise okwekaliriza ennyo ebibagasa bye musaanidde okuyiga ku mawanga ate nankulaakulana ki ze muba muluubirira ezinaatusobozesa okuzza Buganda ku ntikko mu mulembe gwaffe guno omutebi Mwami David Kasajja ono ayogedde nnyo ku nteekateeka zino ez'okwekulaakulanya era nze nsanyuse nnyo atunudde eri wala era tabamiruka ono yemu ssebo ku nteekateeka bino nabyo yagala okukola okuwuliziganya eno yemu ku nteekateeka yemu naye n'enteekateeka eyo y'emyaka 2 nga mukuŋŋaanya emitwalo 2 buli mwezi njagadde nnyo omanyi twagala nnyo okukola boda ne saluuni omanyi twakatulira wano wa boda omutwalo yagufunye edda ne saluuni abakazi bazze babafumbye enviiri n'abasajja babafumba enviiri ennaku zino bababiyula abasajja naffe batubiyula tebyabangawo naye kakati sebo balina okukubiyula tubyagala nnyo kubanga ssente zijja mangu naye kambabuulire ekireeta ssente amangu era kireeta busente butono kati planning eno twagala nti bagala bakuŋŋaanya biliyoni mmeka 5 set your targets ahead of you walk towards them boda ofuna ekyokulya weewaawo naye tekiyinza kwenkanankano naagala kuzimba masomero ate olina okwewa obudde ebyokufa tobyeraliikiriranga kuba okujjako ng'oyogera ne Katonda
Kampala waliyo omusajja yali avuga emmotoka ku luguudo lwe bayita express oba mulumanyi, Katonda najja n'amukima n'amutwala mu ggulu n'ayogera naye ate agenda okukyuka ng'akomyewo ku butaka. Oyo yekka oyo y'ayinza okumanya lwanaafa. Fe abalala tuli mu mbeera ya bulijjo. Gwe bw'oba okola ebyokwekulaakulanya bikolenga gy'obeera tojja kubeera ku nsi emyaka 10. Teweeralikirira ng'ebyo byakufa era tobiwanga na budde. Ate ssente kambabuulire olina wejjira ewoomerawo. Waliwo yagaggawalira ku myaka 6 naye bannange n'acacyanca nga tayinza nakumanya nti emyaka gino yonna egikulembedde abadde ebyakuta. Ssente yonna woogifunira ekwerabiza ebyemabega era ewoomerawo. Gwate bw'onooba n'emyaka 7 onoolya ssente ng'omwana w'emyaka 3 era ojja zirya mu ngeri y'emyaka 7 ab'emyaka 7 bye baagala n'okuyamba zinaakuyamba nga amagumba geemeketa n'ofuna ku giriisi. Ng'oggyeko ebyo okubeera ku mawanga eno gye muli kibaleetera omukisa gw'okumanya engeri ebintu gye bisaana okutambuzibwamu ku butaka, kubanga eno bikolebwa mu ngeri ya njawulo. Waliwo n'ebintu by'oyinza okugamba nti biringa ebitono ennyo naye nga bikuwa ekyokuyiga. Mbadde nnyumiza ambasada nga tuli ekyemisana lwe nasooka okujja e Dubai myaka mingi emabega, ndowooza oba 2000 oba 2021 oba mwami Kikomeka aliwa si gwe wandaga ebintu wano oba gwe nagamba oyo tuyimirire bino bimuli oba plastika ng'abasajja basimbye ebimuli bino ebyalooza ne batobeka langi n'okutya nenti nga ndowooza nti bya plastika. Kakati ffe tulemwa tutya oyizeeyo ekyo? Enkola yaabyo bakola batya ebimuli ebyo ebyentambula ebyempuliziganya n'embeera endala zonna ze mubeeramu oludda eno. N'olwekyo kiba kigwanidde okutema empenda okulaba ng'abantu bayambibwa okufuna okumanyisibwa ensonga ez'enjawulo n'engeri gye zitambulamu. N'olw'ensonga eyo Ssaabasajja Kabaka yatuwa amasaza n'abaami mu nsi eziri egweru wa Uganda. Era wano olukiiko lwa Mirukulu y'Ekitiibwa Sheikh Abbas Nsubuga era alina abamyuka omutumutuuziza leero, alina n'olukiiko lwakola nalwo olukyuka mu biseera ebigere. Twebaza mwenna okuwulirizanga eddoboozi ly'embuga abakulu bano lye babatuusaako entakera ate n'olw'okuwagira enteekateeka ez'enjawulo. Ssaabasajja Kabaka yabagambye okuwuliriza ebiva mu gavumenti ye. Tabamiruka ono kyekimu ku bibala by'enteekateeka ezo zonna. Tubasaba bulijjo okulemeza amaaso, amatu n'obwongo bwammwe ku Ssaabasajja Kabaka ne gavumenti ye. Kijja kubayamba okutebuka abalabe ate kitutuuse ku kwolesebwa kwaffe okwokuza Buganda ku ntikko. Oli bw'agamba ng'okukyawa kitaawo ne nnyoko omweseganga bukyalaba. N'omubaka ow'ekitiibwa Nsubuga yakyogeddeko. Oli bw'akugamba okuva ku kitaawo ne nnyoko mwegendereze. Oli yakuzaala n'akuteeka ku nsi. Obubi bwe ono yabulaba gwe tobulaba. Nebaza abawomye omutwe mu nteekateeka za Tabamiruka ono, nebaza abawagidde be baatulaze, nebaza ekitebe kyaffe ekya Uganda wano mu UAE. Twesiimye nnyo okuba n'abakulu bano. Mbasaba mugabane ebirowoozo ku Tabamiruka ono era buli omu abeeko byassa mu nkola. Ate n'obubaka obubatuusiddwako mu bugabane n'abalala. Buganda ey'omulembe omutebi ekyuse nnyo mpozi okusinga oluusi bwe tukiraba. Ku mulembe guno tulina ebintu 2 eby'enkizo. 2. Ekisooka abavubuka, ekyokubiri eby'empuliziganya. Omutanda yafuna okwolesebwa
omulembe gwe n'aguwa abavubuka. Omuvubuka aba n'amaanyi, aba n'obuvumu, aba n'obwetaavu okukyusa embeera y'obulamu bwe. N'enteekateeka z'obwakabaka zisingamu bavubuka. Era nze kino kimpa essuubi ly'amaanyi nnyo mu biseera eby'omu maaso. Sebo omubaka ffeffetta abavubuka baba n'ebintu byabwe, baba n'amaanyi, bawogera ebintu bingi, naye baffeffette bajja kuba balungi era bajja kutereera. Oli ajja n'aŋŋamba nti omwana ansobedde. Mwana muvubuka, mwenye abavubuka ganakuza balina emisono gy'enviiri. Kakati waliwo asiba emigwa, omulala n'akuza enviiri ne zibeera ng'ekisaka, n'ayambala empale nga tetegeerekeka. Oli n'ajja nga ye Katikkiro nnyamba mukwano gwe, omwana ntabuseeko, omwana yakomyewo ng'empale gy'ayambadde sigitegeera. Ne mugamba omwana wamukuza otya, nampitiramu, ne mugamba tofaayo, ajja kubiyitamu. Kitange yagenda n'awa mukulu wange ssente ez'okugula empale. Kaakati mu biseera ebyo waliwo omulembe gwa Bell Bottom, ate nno kati empale ennene zaakomyewo. Mwazirabye? Ndabye n'omwana wano agyambadde. Emabega eyo waaliyo empale kapati. Nembuuza omwana, eno ogyambala otyo omala kwesiiga bizigo? Kati ate baleese ennene bwe ziti. Kaakati mukulu wange bwe twamala okusoma essaala ey'akawungeezi n'amuyita yambala empale, kuba wansabye ssente ez'empale. Mukulu wange yagula empale ya kyenvu ng'ekitambala ky'omukyalo oyo. Kitange yali talabangako mpale ya kyenvu. Byamabega nnyo biseera bya Amini. Kaakati empale n'egyemukwata kapati okutuuka wano ku viivi, n'egaziwa okukira epipa. Ate fly nejja bweti nekola ekkoona nejjesibira wana amapeesa 2. Kitange yamuteekako amaaso okumala kikanga 3 nga talina kyagambye. Namugamba genda oyite kibooko. Olw'okwonoona tebabangayo era baagala okuleetayo ebyabwe bwe kiri. Naffe ab'ebuddu Kabaka Jjunju yatusuuza Bunyoro. Ye mwandikoze mutya ffe banne ab'ebuddu singa tetwajja Buganda? Kale ebyempuliziganya nsonga nkulu nnyo okusinga bwe tukiraba. Kabaka byatugamba abantu babimanya mangu, ffe abakwatizaako Kabaka bye twogera mubimanyirawo. N'olwekyo temweraliikirira gino emitimbagano nabyo weebiri. Abaami nababuulidde bano nti kasita tekinologiya omupya ajja asooka kanga bantu nga bwe mulaba emitimbagano bwe gibatiisa oluusi. Ne Katikkiro Apollo Kaggwa yagenda ku matikkira ga Kabaka ono Edward yadira Queen Victoria. Yagenda ne Ssekiboobo ye jjajja wa Hope Mukasa, azaala jjajjaawe Leeya azaala nnyina w'oyo Hope. Kaakati Ssekiboobo ne Apollo Kaggwa Katikkiro ne babaleetera emmotoka ebatwala ku mukolo ogw'amatikkira. Gavumenti y'e Bungereza yabaweereza emmotoka zaakajja. Apollo Kaggwa n'atunuulira ekyuma kino n'atunuulira ku Hamu Mukasa. Hamu Mukasa naye n'atunuulira mukama we Katikkiro ne balayira obutalinnya kyuma. Nti ekyuma bwe kinaatumira Kabaka banaamugamba batya? Katikkiro gwe waweereza e Bungereza yatudde mu kyuma ne kimulya. Katikkiro mulambe yayogera ebyo. Era yatambulira mu kigaali ng'embalaasi yekikulula. Tekinologiya yali yakajja. Kaakati emmotoka okuva eri omukulu gye yatugambye bayitayo Ali Kaima, bayitayo batya? Eyo kilomita oba 2 saawa emu ng'abantu batuuse dda wano motoka. Kaakati tekinologiya ono ow'essimu mutimbagano wa muwendo nnyo. Bano bajja kutereera bakyakatuuka, naye ffe tumweyambise okunyikiza obuwangwa n'ennono.
bwe tunaakola bwe tutyo nga tuli bamalirivu tujja kuwangula. Nze kyo nkimanyi, tujja kuwangula. Maliriza nga nebaza abakoze enteekateeka ey'okwewummuzaamu ne tugenda ku lyato olwajjo. Owekitiibwa Sserwanga ye yabagambye muyige okwewummuzaako. Kirungi ekyenkanidde awo. Leka kubeera ng'okera bukozi n'okola essente ofuuse muddu waazo. Ne zikufuga essente ate zo z'okola. Genda ozirye. Eri Lutaaya yayimba atya Geoffrey nti okulya ssente si kulya mwana. Naye kyengezaako bagamba okwewummuzaako kya bulamu. It is therapeutic to take a break and enjoy that aspect that brings you joy. Therapeutic. Therapeutic. Agizeemuko. Owekitiibwa Kawuki mu Luganda olumanyi n'Olungereza. Therapeutic kyeki. Okwewummuza ddagala mu butuufu. Okwewummuzaako ddagala. Weewummuzaako n'okola ekikwetereza nti kakwekapa leka kumeketa amannyo buli lunaku. N'okera omeketa amannyo n'osiba omeketa amannyo. Kale abo baatute ku lyato baatukoze bulungi. Tulina okubeerako awo ng'abendimu abaana bwe babeera. Kabaka ye kitaffe kyekitugaana okweyagala. Era nagumiza omukungu Hope Mukasa kuba amazzi alina ekiwuggwe n'omukungu Frederick Kimba Freeman. Nze nga mbakwata eryato berijja ate mufaayo. Nze neddira mutima affe tuli bayanja tetutya mazzi era n'ennyanja etutya. Era twakomyewo mirembe. Nziramu okubeebaza okwetaba mutabamiruko ono ow'Abawarabu asookedde ddala era nina essanyu lingi okulangirira mu budde buno nti tabamiruka mu ngeri entongole kaakano muggaddewo. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Owuliriza Tawera Radio ne Tawera TV ensibuko y'amazima.